Omulangira Ssuuna amukubidde kasimu. Sinaba. Wala ebigenda maaso. Ebigenda maaso akwate nabyo waliwo yatuuse n'ava ku mulamwa. That's the mistake. That's a mistake. Yakoze interviews. Yes. Tekyetaagisa Omulangira Ssuuna. President yakubongako. Osegeera bwaba yakubongako. Kati ekitegeeza naawe ekyo kyobadde oyagala kubanga ate nalabye ng'alinga atandise okuvvoolamu. Osegeera ndowooza ate temusobola kugituulako simanya biki that was not called for. Osegeera ndowooza wagenda omukulu n'omubuuzaako ye n'akugira ye yavaayo n'agamba nti yakuzaala ye. Era bano abantu be boogera ku TikTok. Kakati gwe lwaki ate ovvoola omukulu ku lwabali ate. Ku lwabali. Gwe tulaba nti ekitegeeza wali onoonya kibi mu kirungi. There's an interview. Ezasoose zonna zaabadde okay. But there's an interview that I saw and I was not impressed at all. Teyampisiza bulungi. Yes, teyampisiza. Kubanga leka nkubule nze nkubuulira amazima. Nze ayogera ku Kyagulanyi obubi abeera ayogedde ku nze bubi. Kubanga tosobola kuŋŋamba nti toyagala muganda wange nga nze onjagala. Tekisoboka. Era nze nkugambirawo. Nze nkugambira tosobola kuŋŋamba mbu ovuma Eddie yawe nze nkwagale. Ne bw'oba oyagala people power emirundi obukadde ebi. I'm part of people power. Bovuma chairman Nyanzi sisobola kukwagala mpozi nga akusonyibwa batakusonyiye nange sikusonyiwa. For we live together and die together. That is our motto. Nze ne bwemba ndi mu kuyomba ne Kyagulanyi. Nojja n'obiyingiramu n'omukuba oluyi nze nkutema butemi. Okitegedde nga naye osanze tuli mu kuyomba nze nkukola ki? Kutema butemi. That's how we are. That's how we were brought up. That's beautiful. Osegeera ndowooza. So byonna oba Ssuuna akwesezza embeera eno naye ofunyako ku free phase. Kwa da siriseemu. That's not a good free phase. Kubanga akola interview ku interview aba akava n'akola kweli. There is no point to prove. Kubanga kati ogenda kusitula feelings z'abantu. Bagambe ekitegeeza kino kyali kituufu. Kana akaseera kabi nnyo kati. Kubanga Omulangira Ssuuna yangulako emmeeza. Era namu appreciating nze siganda ku appreciating muntu atadde tafali ku bulamu bwange for the good. Osegeera ndowooza. Naye ate kati bw'atandika ate okubiyingiza mu politics. My show was not a political show. It wasn't. Osegeera ndowooza. Kubanga if it was a political show, buli politician yandize ku stage n'akola ki? Show ka principal Kanyamulaba nga ayimba. Ndabadde ajja kutuulawo butuuzi n'agenda. Naye yayimba. Because he's my father figure. Osegeera ndowooza. Ntambulidde nesigamye ku bigaali kwenjigidde. Kakati tosobola kumunafuya. No, I was not impressed by you Omulangira Ssuuna's interview. Oba yeyasembyeyo oba yaki. I don't know, maybe you just got excited. I know. Osegeera kubanga ne bwe twafuluma. Omulangira simanyi oba but everything was okay. Simanyi ebyatabukidde. Because twafuma bulungi kyonga bwe kimu kiri bulungi. Salamu alaikum. Ajati nakalemba omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta ne kigenda. Nze Ajati Nakalemba kambawo ennamba yange yeeno 072537529. Temuddeeyo ne mwebakira ebizibu nkoye ku nnamba yange eno. Ono mwamuwulira bwe muti nasensera naziba konkona takajagusa mu lugogo kwitetovu nga 2 mu Novemba. King Saha live in concert emitwalo 2 VIP emitwalo 5 emmeeza ya bilioni 3 nga 2 Novemba. King Saha ali mukono Saba Gardens ate nga 3 kyotera mu kisaawe. King Saha nanyine mavoko Afrima Rising Star Award winner ow'eddubuuza bojjala lye baagala 2 azamazeeko King Saha Bana Masaka Marize Bana Mpigi Marize Bana Ntebe Marize Bana Chinja Marize Bana Mitiana Marize Abe Sirobwe Marize Abe Musika Marize Abe Mukono Marize. Abantu bangi
bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning. Ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa. Ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni muti ono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde yeteekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebibwa. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Nabalaba eri mu kasonda. Zakayimba kange kaali kakusatu. Kasita kuba akayimba kange akokusatu. Sente apata wakamalayo. Pati nga jenize ngaje binkwata ku patch eddako. Nogikomyawo. Sente sirina zezo sirina sikyalina ki. Ngenda okuli atolesa nga HM ankoza atya. Era nagaje binfuddenzi. Kaali koku. Kati ngamba kosoko kamaleyo. Ngamba jebi kati nkwata wano. Mwana onamba hiwo mama nagenda okulya akayimba tokamala ayimba nakasara HM ankoza atya. So welcome to Shalom 256 is happening wetugamba kaswe kigambo it is happening na oluku Shalom 256. Don't forget to subscribe gwatanda ba subscribing akaje kaseko obenga ufuna notification each and every time that we upload. Twaweze mtwaisa tumwe 12 less than a year. Channel YouTube mune egende ekola ono yaliyo abantu batwagadde abantu batwagala mpola mpola wemba ku search sibanzeka antambula ne bannaffe aba Biva Organic and natural health products ono yaguze meza 2 eno miki HM n'ekivulu ere meza yoweri buli gwenkyaza ine meza nga 29 Saturday December muguno omwezi tugenda kubeera nga tuvimba buzimbi nyinyi serena tuna tugise ku Kevin Gardens ekisaasi naffe tuwumule mukko baba yimbire mukko nona agenda tuyimbiramu oluyimba lwe oluyente pandemic era nabaye ngina kuwa bangola pandemic abayaga pandemic ya mukubanga 29 November tuli ku Kevin itaso kuingira emitwalo 10 emitwalo 2 ekifo ku meza emeza million yemu endala million 2 ya platinum okuli embuzi abagule meza thank you so much abagule meza tuinako n'embuzi million embuzi kwake ngenda kujje byokulya tebabintumira nzija so bane mujje tubeyo mpola abagula ticket osofuna 0705 271973 mujja tumiro buli yali atadde kya mu 256 wali buli kutachaziza tosubira abantu aja tutuyimbe kutuula okuchiringa otuula alinga emeza alinga HM ya kulinanye otabi ekintu ekyo so mujje tubeyo HM so kulaba nyini serena asa tugamba kongula amina kama mulungi ekyo atambula bulungi nnyo nange Katonda bwati bwabikola. I just had a vision. Ninsaba Katonda nze kati nyongedde okukakasa each and every day tesina kintu kye nali nsabye Katonda n'akinyima Shalom. Sina yadde ne baba takimpadde 10 ku 10 akimpa 9 akimpa 7 olusa akimpa 5 naye nangamba yo kiki nkulaze nti esala yo nagiwulira kaka Fedo ke yagamba tibwa musaba ebitano nakuwako ebisatu kiriza matirirawo yes era nza ndagera n'ekibirivinga nti ddala kituufu ampulidde oli mulokole miki ansoka ndi mukkiriza oli mukkiriza ndi mukkiriza mu kituufu omanyi lwaki bwe ngamba nti ndi mulokole omulokole bw'anaakola ekikyamu tojja kyogerako
abawera emikinzi. Ate era omulokole bw'anaakola ekyamba gyagamba be baabalokole. Wabula nze ndi mukiza mu kituufu. Omusiraamu bw'aba akoze ekituufu kiba kituufu. So nze nzikiriza nti ekituufu kiba kituufu tekiri kwani akikoze, n'ekikyamu kiba kikyamu tekiba kwani akikoze. Nze nzikiriza mu kituufu Katonda ekyo yatutonda kyayagala. Ngejo okkirizamu like okulembeza nnyo Katonda. Ate kati nga basitanga mmwe. One you star, you're well off, tobonaabona. Abantu asinga ku mmwe abali obulungi mwate mwagala nnyo okukulembeza Katonda abasinga. Anti kati kyova olaba ebiseera ebisinga I believe nti ewaba ekibi n'ekirungi kibeerawo, ewaba Katonda ne Sitaani abeerawo. Kaakati gwe basobola okukuswitooka, Sitaani asobola okukuswitooka nga n'agamba olaba bino ebigundi gweoli wakabi gw'omalayo n'olabira ddala ng'omalayo nga tomwetaaga Katonda. Ate oba ssente oba ozina nawe ziggwawo otegeerera nti wali omwetaaga. So nze Katonda nkosezza ebinene bye mutakkiriza. Nze Shalom Katonda yampa emikono gino si kuyamba abantu bokka mu music, si kuyamba abantu bokka mu bulamu obwa bulijjo. Okimanyi nze nsabira abantu ne bawona, oba obadde tokimanyi? Kati ekyo mbadde saagala nakyogerako kubanga jasi kinzigira bugizi n'enkikola ate oluusi bwe kiba tekikujjidde n'otakikola. Katonda nno bw'atyo. Kati osabira abantu ne bawona? Mu by'okusaaga, mu by'ekiralu. In a funny way. Nze nkulabamu embala ya Katonda. Kiva nkyewuza mutoli mulokole. Because nkulabamu embala ya Katonda. Let me tell you something. Waliwo some years to come. About 13 years ago. Bwe mba seerabidde. About 13 years ago. Nga nkyalina enviiri wano red, wano green, wano yellow. Waliwo omuvubuka bamuyita Little M. Nayimba naye oluyimba baluyita Majambebe. Osudde ssebo kati yazaala omwana bambi nga premature. Kati omwana oyo n'akula n'amala emyaka oba ebiri nga ssaawa 4 mu ddwaliro. Kati kwolwo yali agenda. Baali abaana 4 mu ICU ey'abaana. Kati ne tugenda tumulabeko ng'ali ku oxygen. Kaakati definite ne bagamba nga definite bwe munayingira ewantu buli omu n'agamba bano abayaga oba bavuddewa. Biki definite nga nze bamanyi abamu eyo mikiwani open roof yo gyali ovuge. Naye nga balaba abalalu, balaba abaana oba aboononefu, balaba abaana abanywi b'enjaga, nga kyekyo kye batulabamu. Kaakati bwe twatuuka wali baali abaana 6. Tutuuka wali eri kati tubeera tumaze okumulabako ne ŋŋamba naye ono bw'omwana bamuyita Keith. Ne ŋŋamba ne Keith nsobola omusabira n'awona. Ng'okiwulira munda. Nga nze nkiwulira. Ne mugamba ne ŋŋamba tusabe. Kati definitely oli nze yali liida we nga tasobola gaana. Maama w'omwana tasobola gaana kubanga nga bw'omanyi bamaama buli ekyetaagisaawe okutaasa omwana. Tukole kyonna ekisoboka. Ngendo tubeera twekutte bwe tuti mu mikono balaba nze asaba. Baali bonna ne batulika abakazi abali mu guuni ne baseka ne bagamba bano enjaga eno. Kati alowooza asobola okusaba. Bagamba enjaga eno. Owulira ndowooza nti enjaga eno. N'ensabira omwana oyo. Tugenda okkeera enkeera ng'abaana abalala 4 bafudde nga Keith akyali mulamu. Haleluya. Okirabye twakayingira mbeera nkomyewo nga Keith bamugye ku oxygen. Eyabadde alinda okufa. Yes, eyabadde alinda okufa nga bamugye ku oxygen. Mukama mulungi. Ngenda okulaba kati ate buli omu anzirukirira. Nange owange jangu omusabire. Yo yamusabidde ne ŋŋamba waaw. Kati ate nga nze sibitegera kubanga nga bonaakola okukoza ekintu. Olalabyeko omuntu asamba omupiira n'akola obukozi akantu negugenda n'enywa. Kati ye n'atunula alaba bali bonna bamusinza. One day ku birthday yange nagamba Levikson kumakya brother wange gwenzirako John, manager John. Yayina muwala we ng'ali bubi nnyo bamututte ensami amazeeyo wiiki talya tanywa alira mu bupiira. Nkulaga nno sikulaga maanyi gange wabula nkulaga maanyi ga Katonda. Nga alira mu bupiira. Okitegera nga ali awo bw'ati olabeko omwana nga ne bw'omukuba empiso takyuka teyenyeenya nako. Kakati
nga bambi John amaze uki nga bwomanyi omuzadde yenna nga ali puzzled kakati ne ngamba Levikson ne mugamba mwana mpulira birthday yange njagala gidedicatingira mwana oyo musabira awone ko Levikson munnange nze simanyi naye simanyi lwaki nkukkiririzaamu nnyo era bw'obanga ekintu kyonna okikola ku bwa Katonda musabire kakati tutuuka tugenda Levikson yali antwala out ku birthday nga ntwala out kati tuyiteekamu kyatusangawo John ng'ate nabivuddeko dda because namugamba edde before nga nabivuddeko dda kati nga tugamba tugende ne John tugenda awo waliwo restaurant nga tulya tubeera tulya nga ngamba mwana John ng'agamba mwana nze kambaleke kamala okudduka kwa mu ddwaliro nga mugamba naye by the way I have a feeling nti njagala kusabira mwana waawone kati nga bw'omanyi mukulu n'agamba omwana mukwaya agamba atofufaayo temufaayo ne mugamba no I feel it ko Levikson n'agamba nti tugendeyo kale tugendeyo Levikson tomukooya nti tugendeyo ne tutula mu motoka ne tuvuga tutuukayo ngera omwana nga bwe yabadde bwakola ki bwali bami mama waali awo ne jjajjaawe ne ngamba kati definitely nga kyewuunyisa buli omu we tutuuse nga balaba Levikson yalina okukola ki okusaba kwayi bamanyi mulokole ne ngamba katusabire omwana ono ne mukwatako olwamala okusaba I really don't know what happened ne mbagamba bugenda genda okkeera ku makya nga omwana ono takyaliko oxygen in a joking funny way era bangamba nti bambi mukulu wange nga takikiza kubanga ndi muto we I know you know nze amuddako nokuba bwati kati in a funny way sikuzalawa naye ng'agamba tubikola nafika okitegeera kakati nensaba ne tuvaawo ng'omwana talya tanywa bagenda okkeera ku makya bankubira simu nti omwana yasituse n'akwata obupiira n'abwesikamu bonna ne battya mu nnyindo n'omusayi ne gujja n'agamba mami bampe juice ng'abadde tayogera abadde tatuula abadde talya abadde tanywa kati Katonda otamwebaza oliko nensaba ne batabani bange ne ngamba njagala nkole oluyimba lwe nayimba ne Levikson nalusabira ne ngamba Mukama njagala nsaba ompeeyo oluyimba nga buli wamu lusobola okugwawo nga simanyi luyimba ki ne Levikson yangamba nti guno omwaka gospel nga nenze naluyimbye edda nga tanaba nakuteeka mu vaasi nensabira show ya Jahazi pia ne ngamba njagala eyo simanyi lwaki gye nfiiringa nti eyo gye bayita mu baloodi gye nfiiringa mufo kyokkola wano arawundi wano ekamwokya ne ngamba naye nze njagala ate gye ndowooza gye batamanyi nnyo nze gye nolowooza gye neerimitinga ate gye njagala okugenda with the help of my wife n'agamba tugendeyo tukisasule ne tugenda ne tukisasula you saw what happened ne tuddamu ne tuloota buto nti kati Serena buli omu n'agamba bannange n'abeewaffe ewaka mu nnyumba abamu ne bankoya ne baŋŋamba oli serious ne mbagamba akabuuza mugjeeko ne mbagamba nze neemanyi ate mmanyi n'abo abantu tebannimba ate mmanyi ne Katonda tankozesangako nsobi Katonda ajja kukola ebyamagero okitegeera ndowooza era abikolanga so if you believe you achieve teweerimitinganga Bible kyegamba mbu olimi lulina lutonzi era n'abalukozesa balirya ebibala byalwo oba olinako okuyitibwa okwejala kwotannaba gwe kamanyi kati Pawulo yalinga gwe ng'akyali Sawulo yabonyaabonya nnyo ekkanisa ngatta n'abantu naye lumu Mukama n'amuyita ye yamwesangira yali agendera Damascus era kutta bakkiriza n'amugamba lwaki onjigganya nkuleyo ne profesa endala Bobby yali tannaba kwesimbawo Kyaddondo nga bakyali mu campaign nengenda ku stage nengamba nti agenda kufuuka MP bw'anaamala okufuuka MP atajja kufuuka pulezidenti waffe jokingly nemmala nenkimba ne mu luyimba owaaye abalumanyi balumanyi era osobola odukyekingako awo n'olya lyrics ezirimu
owaye tomanya tamala emirundi alisiriikako tomanya mama fine emindi n'agibuukako bugemba okitegeera yali nsasagge nabalaganga nti ne ku kyalo gy'ensula ezalawo lyali lingi n'abo ab'epalawuda napambana nasusulwa mukama yakisengeka kati naawidedede yadde twali luseregende eyo nno ye prophecy ya Serena. That's about 7 years ago. Owulidde yali nsasagge nabalaganya ne ku kyalo gy'ensula nti ezalawo lyali lingi n'abo ab'epalawuda nze napambana nasusulwa mukama yakisengeka kati naawidedede yadde twali luseregende nagamba tomanya osanga omwana wa maama aligituulako mwana wattu tomanya nagamba tomanya wire mukaabya asobola okufuuka international abapoliisi bujja kukya nga bakutte wuzigan music we Uganda ng'atakyali babogamu ebirala mugende mubiwulire ku luyimba olwo ku YouTube bakebereyoko yeah yasembye okukeberako ddi ananya akayimbako ne Jamie Kalitio munnange ate ku stage akayimba bulungi n'okajjayo nnyo n'amanya amina sanga ne wakaddamu koome enfunda eziwera obudde n'ennyimba ezimu nazijjako munnaye najjako ennyimba nga 10 obudde Miki Saluyimba nawulukuba na kapera Miki egaali remix sagiyimba omwana lwe nayimba ne Pinky Saluyimba zaali ennyimba nnyingi zenajjako ogenda ku kya prophecy ekyoku omwana wa maama omwana wa taatawo Robert Kyagulanyi Ssentamu mufuuka president wa Uganda walabye gye babadde mmaddi walabye embeera yabaddewo we baasuze yabadde mbi nnyo emyaka 4 getwogerako naye nga mu district kyemmanyi erina ababaka baayo abakiikirira naye nga yeyo 5-star hotel nga ne waggulu tewaatuuka ate ng'eyo ya muntu kinnoomu tuli mu kamera tolyamu ennaku muli n'ogamba kale mukulu wange ono buli kimu akirina because Bobby has everything okubanga akakyatuuka n'atuuka kweyembera nga asula wadde watali wadde akatimba kuba naye bu video ne ngamba ng'olaba mukulu ali mu kulya kawunga kye bayita okwerekereza kale kye bayita obutabeera selfish kubanga golooza yandibadde ku byalina yandibadde anoonyaayo ki golooza yandibadde anoonyaayo ki gwe weeteekeko mu bigere ebyo nga ggwe ye nemba nabo beziyiikemu mu Kampala nga yakyapa lwaki kata Miki nemba ati nga neebuwa nene tukolera nga wange mu Kampala nga wange n'amanya g'ekika nga kyusa Shalom mugagga era nga w'otampita Shalom mugagga munne Katonda bw'atyo tomanya Katonda asobola okuba nga ye yakutonda obeere bw'otyo twabirabye boyi ne ŋŋamba tulambe kati nogala kati mukulu wange ono obulamu bwe tabuteeka mu matigga kati ffe twaguba mu mbeera gye twayitamu naye Miki mwabonaabonako lwakuba ffe tetuli bantu abaagala nnyo okusikinga sympathy era bye mulabako ebyo bya sympathy sometimes we tubreakinga ne tukaaba tubeera tetukaaba nti just gundi eyo wabula tubeera tulowoozezza bingi nnyo n'ogamba naye ddala nzaani okitegeera ddala nzaani anooyoza ku munye naye era ate ne regardless ne tweyongerayo bibeera bingi ffe twabonaabona nnyo ffe nno twayinako nga maama waffe azimba weeka mwokya naye ng'ate ffe tusomba kasasiro w'abagagga ng'abaana abakula okitegeera ndowooza kati ffe nga bwe baba maama waffe azimba tulonda amayinja okukkuba okunoonya amayinja g'enkokoto temugenda oteeka ffenna kane nekitukuliramu yanga bwe tudda mu kyalo taata era bw'aba azimba era tubeera bwe baba bakuba bulooka lwaki naawe wadde oli muto okuba yeemu lwakiri ey'ebitege wadde neyatika naye nga so munaye bwe tutyo ate ffe waffe tewali nti ono yawa munne no it's always challenges kayimba kali twayimba abagamba neeraga musango ki
mpita wonga ne vuga mukano kennina kumberi bambe gambo mbumiki wine oya vimba talina kalina byonna bya mukulu we Bobby neze nyimba si yayiya bamuwabuye nyimba nayimba gwe tojjukira wano mu yanimba Bobby wine wamabo tebalimba mbasekere mukamu n'aba badduka olw'omululu baagala okufuna ebyamangu wasembye bumpi wano ate bakuze mu pitu Wasembye mu P1 ala otake mu pitu wa promoting usegeera gwe tulaba nti obera oli mu okoya bukoya bana ana tinchagala press conference cha Firebase naga mu Firebase temuli apangisa like it challenged me you guys you're young can have a nyumba ya Dax because Dax I just made 27 we have to be in the same age bracket nina nyumba ya Dax nangane kakati ffe katonda atefe mu kikacha ffe kyente tanna tulaba no bisoboka at any age you're never late God is never late ateta yangu wabula abera on time is always on time yo kati abera olusa akupimamu bwe manchi nduddewo kikuwa will you stay by me omeke awazibu mu oshegera unasiga naffe tuina kati ffe mutuwana lwakuwa we are in limelight oshegera ni ate ffe tuli yala abantu balina sente shalom abantu balina sente ffe ng'omuddo tusimba musimbe bonga bagula gwa carpet ate abamba naye why your story is different make people have seen you from day one how you have hustled out your way out ni atuna kati abagaggo lyake mu Uganda no yakira atenga ate abamu bagamba bampa buwi kwabo oshegera kati miki abantu bakulabye miki njukira ngo cyane envirizezo wano kayeru wano kalwedi wali kachi people have your story inspiring abantu kubanga bakulabye nano mu Uganda lyakera bukezi nga mugagga nga alina sente ne kati omva alina kati Dax is in his 20s he has a family you're in your 30s a stable family like you're not badly off life is a atanga sibuli muntu ali mu music making bwa mufunyemu tulabyeko abantu nga yimbidde emyaka minene n'alwala nga nyakudduka ate eri government emuyambe nja kuddayo ku kigambo father Chibi kyayogera n'agamba olina okukolera akalambuko nze kye nafunamu toyina kusooka kufa kubanga bw'okolera akalambuko kitegeeza kolera destiny yo destiny yaffe ffenna tugenda kufa that's a must kaakati naye ndowooza teyasobola kibeelaboratingira nze nakitegeera nti kola byonna by'oyagala bikole kati bisobole okuyamba mu maaso Kyagulanyi n'agamba kolerera obuvubuka bwo nga naye okimanyi n'obukadde bukola ki busemberera kaakati bw'obikola kati ne weerumya kati ffenna ffe ziri embi twali tusobola ozivuga luli naye ate era singa nazivuga luli singa ennyumba teriiwo kubanga ezandizimba ennyumba zenandiguzeemu ziri emmotoka naye kaakati ne bwengula emmotoka ya kawumbi ayo benzo eparked tena na tabu eparkinze sulao eyo maze emyezi 2 n'ekitundu nga sigivuga eri awo benziyo oshegera lwaki naye kuba mwaka faananyi singa muvubuka mulala yabadde agiina yandiyagadde givuga buli kaseera asobole okukakasa nti agikola ki aginywa naye ng'espending amafuta newe yateetaagisiza agitwalawo naye mwandaba mu gundi mu concert yonna nga mbeera mu Alufadi nga newoba otunda tiketi tweyisanga kawo ekisaasawo kafika twetako nga nkulaba ng'ogirimu ng'ate tubeera aba eno tebabalimba temubadde third party mubadde mu third party yabadde Katonda gwe yeteeka ku Serena nze ne mukyala wange aba buli kimu mukyala wange yabadde atula ne gundi agamba kati Miki twetaagayo ssente bwe ziti tugenda kukola bwe kitono yakola ekisinga ne batuula ne bapulaninga she's a very wise young woman mami jeje ni bino biwulira babikuita ku bagala babuulira omwana waabo ng'ow'omunaku okutuokola buli omu ayina era bw'oba olina n'omukyala fuba okulaba ng'omugyamu ekyo kyasinga okubeera nakyo buli omu Katonda yamutonda ng'alina strongest point ye ne weakest point ye kati mujje mufunemu eyo strongest point kasita Mukama akuyamba nga si mwenzi nga si mubbi nga si mulwanyi
nga simu kumpanya kubanga abakyala abamu balowooza nti omusajja ono bw'aba tampadde mugamba nti dadi gundi kakakadde tosobola kumpaako lwakiri $20 n'agamba kati kanzibbe bubbi kanzibbe bubbi ate agenda kunkola ki omukazi nabbabaawo abeera yeyebbye kubanga ffe olaba ssente ezo tetulina kye tuzeetaaze okujja ate abakyala n'abaana baabwe bazeetaaga olowooza nze kunze n'abaana bange ne mukyala wange bani abasinga okusula okutwala obudde bungi mu nnyumba muno baana na mukyala okitegeera ndowooza naye nze yagenda n'empata n'abiki kakati nga naye akwembulesinga n'akwongerako n'amagezi ge wano tukole bwetuti wano tukole bwetuti wano tukole bwetuti yoyo nno omukyala naye oli ayinza okugamba kakati nange kangereko nzimbe ewaffe nange nkole bwenti nange nkole bwenti eyo mufu family abeera agimenyeemu kubanga taatawo with due respect taatawo ne maama wo Shalom balina obudde bwabwe bye baakola babikola ebyabalema byakola ki byabalema tosobola muteeka mu time yo mpozi okujjako okumu appreciatinga bw'oba ofunye ekiri extra n'ogamba kino kankikolere maama wange atereza obulamu oba nkikolere taata wange atereza obulamu naye tokolanga nti kakati nze taata wange tumugera bwoti bwe ne weetemako okugulu nti ate okukwate okwetaatawo kubanga oyina abaana bo okukwotemyeko okwetaatawo taata wa kyalina obudde butono mu nsi naye ate abaana bo bajja kwetaaga okugulu okwo ate balina obudde bungi n'okusinga era bw'ofuna ng'omuzadde ng'akuteeka ku gundi gamba bawa mpe ssente n'oli ng'agamba kyogamba mukyala otagira bweti biki wafumbira omusajja abeera mu kamera yanya ssente tulya netubona tulya binyeebwa oyo abeera takwagala era mugambe maama taata kansooke ngaggawale kansooke nkole mbayambe kubanga nawandika ekyo mu WhatsApp group ne banvuma naga I'm very sorry naye omwaka ogujja n'ono kuva December enda soka nesonyiwa ku bintu bya family atobyesonyiwa Shalom tobyesonyiwa you always need to be present because tewali kintu kisinga family naye kyengezaako okugamba nti okwejjako kyoyina osanyuse bali bazadde obawe abazadde ng'ate gw'osigadde tosanyuse gw'obeera omuwumba tuutu wabula kola bw'oba okola bwe giba $10,000 n'ogamba bwe manso otinze kino manso otinze kino kankwate $1,000 ngwe maama oba ngwe taata byebisima okitegeera naye nga toli ku pressure maama takutadde ku pressure taata takutadde ku pressure kubanga omuntu yenna akuteeka ku pressure is not for the good is for the bad kina kubeera nga appreciatinga nze nazaala wange tantekangako ku pressure ate nga akimanyi olina yes ate akimanyi nkola na muwala we wafuna ali understanding osege naye agamba bannange mukole kati kino kiri kya bannaye mbasabirira ku show bambi abadde atusabira banne muli bulungi banne mudde ewaka ndaba bakwata abantu banne kwata Miki omuzze ewaka nga akubira muwala we osegeera naye singa yali anteeka ku pressure ate oluusi nandyagadde neegule ate nga si kirungi okwegula nandyagadde neegule ye nsobole okumusanyusa oba okusanyusa muwala we naye n'agamba bannange nedda kakati wano tukoze tutya tukoze tutya nti kitegeeza omuntu oba tomwegulaako ne bwe gabeera amazaalibwa ge n'omugulira keeki ajja kusanyuka naye omuntu bw'aba ayagala omweguleko ng'akutadde ku pressure ne bw'olikwata Mercedes Benz n'ogimugulira ajja kugamba baleeteddemu amafuta oba ajja kusooka kusaba kaadi Benzi abaana avugamu okandala oleeta benzi otegeera omuntu kyoyo akugulye emmotoka n'atakuteeramu mafuta lwaki akwadde ekika ekyo otegeera n'ogulya muwala we emmotoka yagamba yakuwadde kaadi walukaga kye yagamba mbwe erwanira obukeeyite by'amaanyi olwanira ku bukoka kasembe oli w'amaanyi tokikolanga gye byako kakuweereza tebajja kusiima tokakasanga ewawe ku bukoddomi wammwe n'omuntu omukulu naye amanya nti onayagala kwegula ekitegeeza naawe tobeera real nabo bakitegeera waliwo n'abazadde abagezigezi kati agamba onayagala kwegula mukubire ku muko nze okusanyusa maama wa mukyala wange nakusanyusa muwala we nabazzukulu be okitegeera ndowooza kakati yemuappreciatinga okitegeera nze nakumu appreciatinga nga just once in a while ne bwe mba siina nga tebali bubi
naye abaawulira essanyu okitegeera ndowooza ate ekyo omukyala wange yakinjigiriza essaala wasaba saa ki ng'ofuna omukyala wakwesa olimi ki simanyi katonda ndowooza maybe ebirungi byenkola oba byenkolera abalala ewa musaala giwajja yamusanga omanye naye gyoba oyitira abaana batobye neraavu ekyemu nyonyi nange ntobye nayo nange ntobyedde ddala nayo katonda just akuddira mu buddizi n'akusaasira kubanga osobola n'okuwasa omukyala nga wano mukyala mulungi nnyo ne wano ne mubeera bulungi nnyo nga mukyali mulaavu wano mugenda okwemanyiira n'asooka gyeyo kala gy'otalabangako n'akukwata ettaayi abamu nga tulina bana gimuteekako kasita amanyira n'amanyira nti ali settled ng'ettaayi agikwata tonjasamira nze gwe oli musajja ki so bannange tewali muntu abeera perfect era sijja bagamba nti owange ali perfect naye at least antwala mu maaso era nsaba buli omu akkiriza mu Katonda ng'oli eyo osabe at least Mukama akuwa omukyala ng'owange okitegeera gwe omanye okubeera omukyala omubuli nsonga yonna kasita ofunanga omukyala ng'ali so determined okupushinga goals zo okutwala mu maaso nze mukyala wange ebitukayanya ebituyombya bibeera byakugattako si kutoolako kigambo nedda nze ne bwakwata sikyabikola naye ne bwakwata kati ne bwe yali ng'akwata message z'obuwala mu simu yange yali tayomba nga just nvaawo nansindikira ka message n'alaga nti simu mativu naye nga tanvumye takoze eki okitegeera ndowooza kati gwe kennyini message ojja okisoma ogamba gwabaswala kakati okomawo ewaka mazima ddala nga gwe olina okwetonda naye oli bwagikwata n'akupakirawo oluyi nagamba nani n'akusika empale n'aziyuza n'akufuna enkwagulo ogenda okutuuka mu basajja banno ng'ojjudde enkwagulo wennoogire gundi onawo omukubye ekikonde agezeemu muteredde ogenza okuleeta caayi enkeera ng'alina ekizugiro okitegeera ndowooza that's not the way to go mwefuna mu bulamu buno kubeera na ssanyu si kubeera na nnaku abendooza olidde gwe baakuba paasi noba kabuyamba ggwe baamukuba paasi aga Katonda bwe mutuuka ku leve eyo temulina gye mulaga ekisooka kye mbeera mugobye mu maka gammwe mukimanyi emikisa gyo gibeera gifulumye omukisa gwa Katonda gyo gibeera gifulumye okitegeera ndowooza gyo gibeera gifulumye ekyokubiri emirembe tebasobola kubeera kati mugenda gijjawa kubanga ne bwoba tokoze ensobi jajja kugamba yajja gikwata yajja gikwata wakulemye Shami no Alex sebo omulimu gwo gwadde balala taata weebale otunyumirizza is inspiring and that's the way to go kati abantu balina kunfunamu ki bw'oba baagala okuliza ennyimba zange bagenda ku YouTube ne baziwuliriza kakati naye Mickey Wine bamufunyeemu ki ekyenjawulo nange ndi muntu biki nange ntagala biki but babuulira ebyo ebibayamba bye beetaaga okuwulira si onne ebyo bebaagala tutigidde budigizi okete kyogale ku kyokuzimba mwenna mwazimba nga bali mu Firebase ndakati nga mu family mwenna bali bazimbi bucha manta nazimba na mukyazaako life is a choice life is a choice nzo okugula mukulu wange Kyagulanyi namusuubizanga ebintu naye nga naye awuliranga omulalu ng'alaba you're too ambitious binene nnyo nze namugamba bwe nnaamala nange senior 6 nange ngenda kugula emmotoka nga wakayita kabanga katono male nkube hiiti naseka simanyi ninga nze nkifiiringa simanyi naseka nagamba oba basinikayo mannyo sebo balina okukola ne mugamba simanyi nenja kigira nenzija n'emitwalo aga nga nkuŋŋanyiza emitwalo 2.3 ku sho ze bampitangako okitegeera ne mugamba ndi mu kunoonya mmotoka ku mitwalo 5 waawo yantunuulira
nendete ekimotoka ekikadde wakigula kati nga nkinze ngenda kigula n'agamba handoza n'asasa n'agamba katoka nkagenda kubonaabona bubonyi n'emmotoka enkadde n'agamba katugire yaddamu okumpita n'angamba mpa ssente ezo nenzimukwasa nannyongererezaako $1.4 nga simanyi nangulira emmotoka ya $1 ezi 5 bakimanyi nakusooka kuvuga akamotoka nga bakayita 11 naye nga ntunuulira bwati ne mugamba laba emmotoka gyandeeteranga manual nga simanyi nagiye esooka wedda omuyini kyali wange nanvugamuko for 2 days naye nga naye alina okudda ewuwe ne mugamba giye esooka edda wanti wano zitambula zitya bwe ziti ne ngamba nja kugivuga nno nja kugivuga yange nti yange nasula seebase nga ndi mu ddirisa bwe nti njitunuulira olasooka ogula omulungi ogusooka nga afuna emmotoka nga mpangisa ennyumba ya mitwalo egyo awo nga Kaleerwe ku Mawanda Road. Opangisa ennyumba ya $5,000 n'ogula emmotoka? Yeah. Kyogambye life is a choice. Yeah. Kisinziira ki ky'otunuulidde. Okitegeera ndowooza. Kaakati nenjivuga paka kamootya buli omu n'agamba ono omwana nti olimu naani ntinzekka ng'ogireese nga ngireese nga etuuse wabamu ne bagamba oyo agenda okumali wana agenda ogiyigira nga ase clutch nga 6 nga zimazeewo nga bw'oboogerawo ku street nagenda ogivuga paka kugitunda nga sikyusiza clutch yekyali so kwe okwekkiririzaamu nze kwenanze no one can stop me omuntu yekasobola okunstopinga ali ogwo Katonda yekka. Okay, bali babiri Katonda nange naawe kennyini nze ndi mubishala mu mwana bwe nsazeewo okukola ekintu nkikola mu law. Kamusajja avaayo n'agamba ekisinga omulimu abanne bonna bali mu Firebase bali bulungi mulina amaka mwatereera yawe example ya Nubian yesimbyewo ku bwa meeya ye talina waali ne gye bamuta mu NRM gye bamutuza tebabimuwa ng'agala kusinkana mu kulembeze nze ogwo omusango ngumusalira 10 ku kinnaakyo teyali mugumiikiriza teyalabira wala feefe n'oggula amataka nze mbadde nkunyumiza n'agamba Bobby nti njagula emmotoka nkube hiiti malengula ettaka malengula ettaka nga balowooza bonna byakusaaga kati yatandika kunkakasa nga muleetedde $5,000 ne bagenda buchamani n'agula yayina ettaka emukono Bobby n'amugamba katugende tukube bulooka ssebo olina okuzimba Bobby ng'agamba buchamani yes ne bagenda ne bakuba bulooka naye bagamba enkuba yazikuba zonna ne ziggwawo era ng'atazimbe wabe naye ekyo Nubian yaddako mu Firebase oggula ettaka yagula wano ewa Bobby awo kumpi kuba kale buli omu abeera ne gundize mu bulamu n'agamba eryo n'alitunda ndowooza nga tayagaddeewo n'agula ekkulambiro okitegeera ndowooza nange bwe ntyo ffena ne tujja mpola mpola babbanjo nga tulina ekirooto mu bulamu buno olina okubeera n'ekirooto golooza ffe nze Bobby yabeerangawo nti guno musaala gwa Mickey kwatayo kano nze okubeera nti yali ampeerera kyali kimala ate okubeera nti yali ansuza nakyo kyali kyanjawulo okubeera nti namulinga kumpi saamutwalanga jasinga muganda wange wabula nagitwalanga opportunity okumuyigirako era n'ebigambo bye yaŋŋambanga byonna nabikwata ne mbikola twali one time ku Blue Africa nali nva na ku ssomero n'agamba jangu nkolage gye nzija school fees zo nga mmanyi ne naŋŋamba jangu olabe kitegeeza olabe nti sebo sisinikayo mannyo nti muyinza okulaba ku stage oli ayimba bw'abuuka bw'anyumirwa bwe bamufuwa ku ssente buli omu ayagala mukwatako naye matumbi budde naye abeera asobola okubeera nga ali weye akola ki yeebase ate nga bwe bazimuwadde n'azikwata n'azikola ki n'azikuwa gw'ogenda osome so I never took it for granted era yaŋŋamba ate naye yamblessinga ndowooza obanga tamanyi n'agamba njagala otuuke he was 25 n'agamba kati ate naawe njagala otuuke ogenda okweza emyaka 25 ng'oguze ettaka ng'olina emmotoka ennungi biki ng'obulamu butandise okutereera yali tamanyi nti ambuleesinga okitegeera
Ffenna twalina ebirooto myaka 25 mbenga nina amaka nzimbi naye kati ekikulu bulamu. Yeah. No, bisoboka. Kasita kyali mulamu. Muganda wange bisoboka. Nze nakulaba nawe ogulidde bbebi we mmotoka eri ey'akabi. Osegera. Nga muli awo mwekyolonga. Omusajja yagamba ani kwa interview gye twakola. Nfuna ku Serena awo. Nga nako ne Dr. Kwef. Nga interview nagira naye mwalimu obulimba bungi. Bulwa. Nga interview ya Buchamani nawe yali myanga show ya Christmas yanga 26. Firebase bali bajiwa Buchamani ye mukono. Balinga batuula babiri okay maybe ne Nubian yali tayogera kiri awo maybe later on. Ffe twayinanga goberera order from above. Nkubuli amazima. Buchamani yali asalawo okusinga Bobby Wine. Kwefu yakingambye ku Serena. Yali asalawo. Nga ne batch agistopinga yanga muveemu ngende mfuke. Nze nkugambye yali asalawo okumanya nzoza tulina weakness eye waffe ku mikwano. Emikwano gitukanga gye gitufuga. Era bukama atuteekako buteetsi kisaaki naye banditukozesezza ensobi nnyingi nnyo bandituzizza emabega nnyo. Nze waliwo mukwano gwange omu yaŋŋamba mwana aneesigwa emiki gw'omanyi kyali ali mu mmotoka wali akuvuma akumanyiira nenkuba reverse nensooka ntomera emmotoka y'omusajja nenzamu nengitomera yamala yalinnya taxi ngaddayo ewaabwe nze namaliza nsasudde $2,800,000 okukozesa emmotoka eyo okitegeera kubanga nakozesa buwongo bw'oli ate ekyo kitegeeza takwagala mukwano gwakwagala kugamba Miki uveeko oyo fala nakujjawo ate lwakiri ye naddayo n'amukolako effujjo kubanga amanyi gwe ate ye bw'amukolako effujjo gojja kusanyuka nti akikoledde lwange ne bwe kuba kumuyamba osobola okukola ki okumuyamba okitegeera ndowooza so life is a choice ate era omuntu anenenya tasooka kwenenyeza mu kamera omuntu amenyesa ali mosful tajja mu kamera nze kinandoozezza bw'aba yeemenye ddala bwe kiba kituufu naye nga nze sinaba kirabanga nze kubanga tosobola kugamba nti njagala kuddayo kwetondera gundi ate enkeera ne bakulaba era eyo gy'ogamba b'ovumirira kitegeeza ne bwe wandyetonze n'akuzaayo weetonze with due respect nze Buchamani is one of my greatest performers of all time. Buchamani jajja Bucha oyo nze namulingizanga bwenti ne ngamba waaw alananga abantu nga weegomba banga Buchamani obadde otya nze y'omu kubanfuula kikyendi performance wise jajja Bucha bakafulu ba performance wano kati buli omu namwegombako abantu basatu Kyagulanyi namwegombako lyrical performance nga ne bw'aba tabuuse lyrics ezimuvaamu ng'ali ku stage freestyle talking nga tabeera ku script Chameleone he's a performer Dr. Mirikwez eddoboozi lye lyokka li performinga nga katukubamu kafaananyi luli nga tebanna mumenya kati bamumenya yamenyeka Chameleone yamenyekawo yava ku kalina 7 n'agwa wansi amagulu ne gaatika biri ebyedda era tekyasobola kubuukanga bwe yali wenoonya Chameleone n'emyaka 10 yakubanga ng'abuuka okufa obufi okitegeera ndowooza omulala baali bamuyita Buchamani oyo yali wa tabu gwe kati beebo kakati ngamba comparing era n'Abajamaika waliwo mu Jamaica gwe bayita Beanie Man waliwo ne gwe bayita Elephant Man era oyo kwenna kopanga ne style ye y'enviiri bayirawe Elephant Man y'enviiri okisegeera ndowooza kakati yali wa tabu nnyo nga ne mu Firebase Bucha asalawo nga yasalawo era nga bw'agamba Bobby tateramu kaayanya nnyo bw'agamba nedda oyo atuviire nga tateramu kaayanya nnyo kitegeeza yali amuwadde amayinja agasinga n'agage nga Bobby asobola okutuuka ku show n'agamba siyimba nga Buchamani tayimbye naye ng'ate nze ndi muganda we okisegeera naye n'atakitunuulira ekyo mwono muganda wange kyekyo kye bayita friendship ffe oluusi tubeera nnyo oyo eri emikwano
okusukkuluma weakness gye nnina embonyaabonyeza mu nsi muno. Otegeera ndowooza nti n'omukwano ne bwe guba gukutwala mu bunnya ogenda kasita mukwano gwange. Nze waliwo mikwano gyange gyasulanga wano nga kyendya mukyala wange bw'aba afumba alina okufumba n'ebyabwe byonna nga bifaanagana n'ebyange kubanga bw'aba tabifumye nga bifaanagana n'ebyange mwana sebo laba sebo ye yagize bw'ati biki ate era ng'olumala bye bafuluma ne bagamba bwe bikukalubyeko nga gamba oyo yaggwamu naawe. Osegeera ndowooza paka we nagamba ekitegeeza nina kubeera kizungirizibwe manjagala okugowinga haya patisi ezimu zirina okukola ki okugwa si mu bubi baleka. Nze waliwo omukwano gwange gwe nasasuliyanga ne renti nabba ne muganga nga ndi yalaawo nga ndi mu kustruggolinga nga ngenda ku show ne mugwesigama okyali wange ne mukwata ne muwa ne sente za video zange sente za video agenda asasule wa video tugenda okutuuka ku lunaku olw'okushootinga nga teyasasulayo yadde n'olwataano ne musonyiwa nga bakikwata n'okikwata amiki gwe muleke mu wiiki ng'emu gwe bakubira amasimu togakwata okumala nga wiiki ng'emu odde omugambe mwana rasita sonyiwa mwana ekyo kiyite ate nga bwe ntyo lwakuba kati nakyukamu. Okitegeera ndowooza ate nakyuka twali naye ku site nga bakubbye amadirisa gonna nonga asijja musiba kamuleke mwana munaku tonnakyuka twali naawe omuvuka yali akuma site nabba amadirisa gonna nenogana shalom sigenda musiba mwana munaku n'omuleka Katonda munnange bwetyo Katonda bwatu blessing oli n'agamba nti naye mukola mutya mubijjawa. Okitegeera naye nakeera ku makya n'agamba nti Mickey Wine asinga omutima omubi babyogera munnange ate abantu asinga otutogerako ebibi betuba twayamba ate. Okitegeera nti Mickey Wine alina omutima omubi naye nga n'ennyumba gy'alimu nze abadde agisasula. Nze waliwo kyali wange gwe eyajja n'angamba Mickey bangobye mu nnyumba ne mukyala wange n'omwana. Okitegeera ndowooza ensonga lwaki simwongera amaanyi kubanga mbeera saagala kulangira n'omwana neŋŋamba twali mukyala wange nesooka ne mugamba ne mwana nti olina okuyiga olina okukyusa booti biki naye ng'ekimugambisiza ekyo atayiminze nti kola olunaku nnayo sho ogenda kufuna akasente. Kye nakola ne mugamba no omanyi nze oli kyali wange ne mugamba tugende ku sho sente zonna ze ngenda okuyimbira bazikwate bazikole ki bazikuwe gwe ogenda okubeera maneja wange olwaleero. Ne tugenda ne tutuuka ku sho ne bakwata sente ne bazimuwa naye n'emmotoka yali egenda kusika nga tasobola kuteekamu mitwalo 2 ng'agamba singa nze banteeke wano ninye boda nkole ki ngende amaze ofuna sente. Ekyo ne kimunyiiza n'agamba kale mwana olwazze mu bali banne olwo benkanya obwongo bwe bali mu nfuna yeemu abatasobola muyamba wabula nga kibamuyamba kya bigambo n'agamba kale mwana olaba abo baggayi mwana baggayi bambwa nnyo era ne waakuwadde akasente era awulya konna tayagala ogende nako era lwakiri akugamba ojjeko ez'amafuta era oteeke mu mmotoka ye asobole okukunyigiriza ne ngamba waawo neerabira nti ezo zonna zibadde zange mbadde nsobola ziteekabo abaana bange nsobola batwala ku KFC oba ku Javas ne bazirya oba ne nziteeka mu banka ne zinkolera ebirala. Kakati yeyo munanga ate tokowanga kuyamba gwe toyambanga mu bulamu buno Shalom muntu akujjukire. That's the greatest mistake of your life. Okuyamba omuntu akujjukire. Kamuyamba osanga nanga ali nyamba. Oba ali nyambira abaana. You're calling for regrets. To hell with that. Yambanga kwebaza Katonda kusanyuka nti Mukama oli w'amaanyi olaba nange nsobola okuyamba omuntu bw'ati. Olaba nange nsobola okukola ki. Lero ompadde life lesson nyizo kale leero musheni. Nti nze nyamba kusanyuka. That God has used me to help others. Tegedde ndowooza. Wabula sikola mbuka nyambe. Ojja kunyiiga nawe weekyawe ate bwe weekyawa golozani abeera afiirwa gwe. Kubanga tojja kukola according to your mind. Ngoga akaye tebanyamba namuyambako namugulya kamera onemukwatira kulangira bwati gundi ani yakugamba obayambe gwali mutima gwo. Bino Uncle Bula kati byaliko wamulabye nebe ebifanyo birabyeko ebiriwa ebya Uncle Bula White la onzo butalya mmere nkulageko bibi ndabikolaga tuvudde mu kamera
yekubidde enduulu aga mwe nabayamba kati yayamba nga asuubira senga naye aba afunye obuzibu bajja muyamba suubiranga nga bw'obanga oyambye omuntu webaze Katonda oyisengalo maaso ogambe Mukama oli w'amaanyi olaba nange nsobodde okuyamba wabula toyambanga omuntu nti akujjukire tokikolanga nti oba akuyambe bw'ali kuyambanga weebazenga Katonda nti gujja kubanga mukisa naye ng'obadde tokisuubira okitegedde ndowooza nga tokisuubira kati let me give you an example nti ompisa ompadde interview okitegeera gw'omu ku ba YouTubers ba media personnels abasinza okupromotinga show yange nga sikuwadde adde n'olwameka nga sikukubiddeeko nti ikola ki wabula gwe kennyini n'osindikira n'oŋŋamba weereze waako oyo naye mbadde nsobola okusibira wabweru wa gate okitegeera kakati singa ogenze ngo omusajja gwe nalangira show n'agamba interview tutandika tutyo bubeera buzibu bwo kubanga nze wano wange ne gate yange n'omutima gwange gwenkozesezza omulungi oba omubi okategedde gwe ujjesu webaze Katonda yakola kati gwe weetonda gwali omanyi nti wooli osobola okubeerawo nebino si bye nasoma nakola BBA kakiraba gyendi ochegeera ndo wakola Bachelor of Business Administration ne meterenga mu I majored in human resource ochegeera ndo kakati Katonda yoyo ne kati nzo nondi eno mu media boy akana jamperedde omukisa gwani yandikutegedde mu BBA wo ositege banna ne kati osobola okusanga omuntu nakwokyaye 10 eri obwerere Katonda yoyo tonyiigiranga omuntu atakoledde kyobadde osuubira namubeererawo namuyamba kyekolere ensene tunulidde omuntu anaabaako kyakola saana nnyonnyola lwaki kyamulema. This world is looking for someone who has done something, not the one who will explain why he or she failed. If you fail, you have a lot to explain. Oh, yonze namuyamba n'atanyamba kyovola bandi bwenti. Oh, naye namuyamba n'atanyamba gondi bichi gwani wawandika wanti alina okuyamba. Nze nawandika wane Kyagulanyi nti alina okunyamba. Nze ate nange njagala nga nzaamukola ki? Nga nzaamuyamba. Era nakola nnyo nenfuuka Mickey Wine nti bwe mambuzeewo mu kifaananyi kye bagamba Mickey Wine akola ki? Aliwa. Mickey Wine aliwa. Simanyi oba okitegeera. Nze niwe mbadde oluusi sigenze ku campaigns ezimu. Nabantu bagamba Mickey Wine nga taliiwo wano biki goloza nze nzekka omwana ewaffe. Si nze nzekka. N'ekyo kiba kisa kya Katonda to be recognized whether in good or in bad. Bamba kitwala bulala. Beba manyi, but until always don't be pushed by the negativity. Always do the right thing at the right time in the right place at your right at your own right cautious and convenience. Bw'oyagala okolere ku bugumu. Nanti olumwe bugumu lisukka. Oli asobola okujja nakuvumuze nagambako mukulu wange omu nti ng'ataddeyo post ng'eriko comment 4 n'anoonyaamu comment 4 ezimuvuma zokka ze yatunuulira ne yeerabira comment 396 zimuwaana kati golozani abeera omukyamu. Hano n'akantu kakanchallenge nze mu mutwe. Nkoze post eriko comment 4. Comment ne likes nga 15. Comment nyazo kaze ezinvuma ekimwa n'amaviiri. Ekitegeeza obadde onoonya kikukakkanya tobuzaabuza. Okategedde obadde onoonya kikukakkanya. Nze bangi nnyo abaŋŋambye nti sisobola naye nga Katonda nze ne Katonda tuba provinga. If I've told you that. Yeah man, so many times. Oyayimba lwakuba mukulu waayi. Wagwe nawulira kwa Miki mugala ku Serena agenda kukolayo ki? Okitegeera. Ate kitegeeza oyo akugamba ekyo. Mu myaka 15 mulimu nnyimba ki? Oyo akwogera bw'atyo abeera takwagala, abeera tasobola kusupportinga. Kati bw'omutunuulira gw'obeera omusiru. Ekyo kyayo negativity eyo. Olesa abakwagala abangi. Let me tell you something. Nze nina mmeeza abantu 34 abaagula emmeeza abatazze. 34.
kyokka ng'ate mwabaddemu emmeeza 75. Nonywane wokutuulo yajja kamya yatulako ne wansi. Okitegeera ndo. Neta omuzungu wange gwe naye tamulaba. Namulaba. Nze amwanyo tiketi ya golodi. Okakasa. Sinodi nale. Omutabusi. Omunya omuzungu namusanga awo. Omuzungu ona abona. Mune manje I'm kind of social. Njaga ndakitinga netunyumya beti bozaawo. Kaya nakazungu akala kali nako. Oba oli oyagala Shalom. Olabika wayamba n'ekigenderero. Naye kale tugendera. Ekyo mwadukanyo yamba n'ekigenderero. Ninga akanyamba omuzungu. N'ekigenderero ekyokumuyingiza Mlenga mujja kodinali nga mukwata mwaggolo. Nga nane munnanga awo. Ngamba simba zigoloti. Ate gwa alina zigoloti. Omuzungu yanyumirwa. Ngenda okuddamu omwekanga ng'omuzungu ali ku stage naawe. Nkugambye. Omuzungu nafuuka omuzungu. Yakuba empere. Ya Rabbi. Okisegeera kaakati omuntu akugamba ekibi abeera akuzza wansi era kyafuba. Kyaba ayagala budda wansi. Sitaani abeera awangudde ate gw'obeera omuwanguzisizza. Nze no one can put me down. Manyi kikyendi nze. Bwe mba nali ntandika okuyimba tewali yabintuma. Nyimbira kuguuni nze nsobola n'okufulumya oluyimba lumu omwaka. Oyimbira ku peesiyo. Naye nkimanyi nti njagalwa nnyo kubanga abantu bonna abawanika emikono tebanimba. Golooza waliwo omuyimbi atakyagala ekyo. Bangi. Si bangi bonna. Bangi. Tewali atakyagala. Kyenkola ku stage tewali atakikola ki? Atakyagala. Okwagala abantu kwe bandaga tewali atakwagala. Nalaba omulangira wasajja. Pia tewali atakyagala. Kyenakola ku gundi tewali atakyagala. Era I was so pissed kati abantu abo era ntwala okwetonda kwange eri ow'ekitiibwa ennyo omulangira omwana w'eŋŋoma. Nze alina okusonyiyibwa ku byonna ebyayogeddwa eby'ekisiru. Okitegeera ndowooza. Omulangira yajja n'atuula mu show yange. Nze yamwaniriza. Buza Mayinja John. Gwali bize. Naga Mayinja John nze aniriza omulangira. Era lava mmotoka bwati. Namunkwasa ne mmutuuza. Okitegeera. Omukulu oyo yabeera ku show yange okuba yatandika paka we yaggwa. Era nze yali bodyguard we nkamutwala mu mmotoka. Okimanyi omulangira amusooka ofuluma Serena. Yajja luvannyuma era nansanga wabweru nampa ne haga bulungi nagamba banne ensanyuse ndi musiimu nnyo ne mutwala ne mugira naye oli n'avaayo ate ayogera ebyo tasobola kubanga yaliyo ku Serena. Tadde na mu show abatuvuma bakuyisizaamu. Kamaliza omulangira. Soko maliza omulangira. Nsaba okutuusa okwetonda kwange munnange ababoogera ebyo bayabayaba. Nsaba okutuusa okwetonda kwange n'okwetonda eri Obuganda nti ekyo sikiinaako mutwe n'amagulu era nsaba Mukama kiyite. Munnange mutusonyiire ddala nze musonyiwe nze kubanga sikimanyiiko manyi munnange ewabeera Katonda ne Sitaani akola ki? Abeerawo. Ate abo kimanyi tebatwagala kubanga tewali asobola kwagaliza Mickey Wine. Asobola kukola ekyo ku mugenyi Mickey Wine gwe yayise. Omugenyi omukulu. Okitegeera ndowooza. Nze era ne mu protocol wise mukulu wange ye president wange nze naye yayina okusituka agenda abuuza eki? Omulangira. Kakati ebyo bagamba kyogamba bategedde nti ayina okusituka agenda amubuuze. Era asituse bulungi nnyo najja n'amubuuza. Kati no leka nkubuulire. There is a first video. Mbeera saagala ku explaininga nonsense nnyo naye omulangira side ene y'ensawo mwe mwali ssente yagulira n'abaali awo ebyokunywa bonna. Si bonna. Ne Shalom gweyogerako. Nali ku meza ya mulangira. Ne Shalom ogenda kunjo kyayo boy. Nali ku meza ya mulangira. Kati president amala okujja. Bwajja ntwambuza je ne King Saha. Kyamuze omumanyi. Kati yamuza ng'ashambu nyonya King Saha ndamutwalira sponsor edichikanya agule ki? Agule meza. Jantugende wa King Saha amperekerako. Andiya ku meza y'omulangira. Antwala ayogera nani? Kati mukusooka ayogera ne principal. Nganze nyimiridde mabega. Futu komo tuvaayo. Kyamuze nekata tugenda King Saha yamufunidde ni sponsor. Bagenda kugula table. Nkomawo tuvaayo ebintu biwedde. Tukuba omuziki tweyagadde tupostinga ku TikTok bitambula. Nabadde ku sana dafe tubaneddwa
mbuli bugwa 11 wabaye duwe waffe nganje kuna Shalom mwere no tulenjinga ebintu bitambula ngaje binga tunabitegeera nga abaana bako David Shalom Bobi yaganje mubuuzaako katulaba abuuza oba wamuyisaamu zasi bajja bagakiteekawo ate nga bakiteekawo bange naye bakiteekawo nga sijja kinyega sijja banyega era muna ebintu ebikukakkanyanga tobiwanga budde wabula biyitemu muziri comment enya kuba kati tunuya video eziri ku TikTok yange zonna eza show you teri video etaakuba kati ogamba nziveekezo ku bantu 10,000 abalayikinze abakomentinze nzire ku bana abatono naye however much bwabeera we wali mistake gy'obeera ogonjoola to make it better kubanga abo baagala waliwo abantu abamu nga baagala byonoonese nti baneesinga kano kabeerawo kakati omulangira musajja wasuna ngamba omulangira wasajja asituka bambi ensawo yali yebikkudde mayiga asindika sente munda asibe pesa mbw alina kyajja mugu tubalekabo HM no kyampisizza bubi tekyampisiza bulungi yadde myecho tushikira lifayinze omulangira asuna amukubidde kasimu sinaba wala ebigenda maaso akwate nabye waliwo yatuuse n'ava ku mulamwa. That's the mistake. That's a mistake. Yakoze interviews. Yes. Tekyetaagisa omulangira Ssuuna o president yakubongako osegeera bwaba yakubongako kati ekitegeeza naawe ekyo kyobadde oyagala kubanga ate nalabye ng'alinga atandise okuvvoolamu osegeera ndowooza ate temusobola kugituulako simanya biki that was not called for. Osegeera ndowooza wagenda omukulu n'omubuuzaako ye n'akugira ye yavaayo n'agamba nti yakuzala ye era bano abantu beboogera ku TikTok. Kakati gwe lwaki atovvoola omukulu ku lwabali ate ku lwabali bwe tulaba nti ekitegeeza wali onoonya kibi mu kirungi. There's an interview ezasoose zonna zabadde okay but there's an interview that I saw and I was not impressed at all. Teyampisiza bulungi. Yes, teyampisiza kubanga leka nkubule nze nkubuulira amazima nze ayogera ku Kyagulanyi obubi abeera ayogedde ku nze bubi kubanga tosobola kuŋŋamba nti toyagala muganda wange nga nze onjagala tekisoboka era nze nkugambirawo nze nkugambira tosobola kuŋŋamba mbu ovuma Eddie yawe nze nkwagale ne bw'oba oyagala people power emirundi obukadde ebi I'm part of people power. Bw'ovuma Chairman Nyanzi sisobola kukwagala mpozi nga akusonyibwa abatakusonyiye nange sikusonyiwa. For we live together and die together. That is our motto. Nze ne bwemba ndi mu kuyomba ne Kyagulanyi nojja n'obiyingiramu n'omukuba oluyi nze nkutema butemi. Okitegedde nga naye osanze tuli mu kuyomba nze nkukola ki? Kumutema butemi. That's how we are. That's how we were brought up. That's beautiful. Okitegera ndowooza. So byonna oba Ssuuna akwesezza embeera eno naye ofunyako ku free phase kwa daasiriseemu. That's not a good free phase. Kubanga akola interview ku interview akava n'akola kweli. There is no point to prove. Kubanga kati ogenda kusitula feelings z'abantu. Bagambe ekitegeeza kino kyali kituufu. Kana akaseera kabi nnyo kati. Kubanga omulangira Ssuuna yangulako emmeeza. Era namu appreciating nze siganda ku appreciating muntu atadde tafali ku bulamu bwange for the good. Osegeera ndowooza naye ate kati bw'atandika ate okubiyingiza mu politics. My show was not a political show. It wasn't. Osegeera ndowooza kubanga if it was a political show buli politician yandize ku stage n'akola ki? Show ka principal kanamulaba nga ayimba. Ndabadde ajja kutuulawo butuuzi n'agenda naye yayimba. Because he's my father figure. Osegeera ndowooza ntambulidde nesigamye kubigabigabye kwenjigidde kakati tosobola kumunafuya. No, I was not impressed by you omulangira Ssuuna's interview. Oba yeyasembyeyo oba yaki I don't know, maybe you just got excited. I know. Okitegera kubanga ne bwe twafuluma omulangi simanyi oba but everything was okay. Simanyi ebyatabukidde because twafuma bulungi shonga bwe kimu kiri bulungi wakola president n'ogera ku ne bannamulinga bwe kimu kiri okay ne tuvaawo najja na neebazanga namulabira yalina hapemu nga ali hai osegeera ndowooza kakati ekyo kindaga ekirala nze oli kati kyogamba nze waliwo abamu ababadde banvuma ku show yange
Oshegera ndoza nga banvuma gwe biki gwe oyagala ku waliwo nabako gwe oyabiko oyagala kuta president waffe kati nganze nseka obusesi because I know oshegera ndoza kyogamba nandi kutte simu oba nengenda ku interview ate nenvuma mukuru wange ekitegeeza kyeninga kyembeera nali ninda era kibagamba mbugambo bbi wamwenga alisanga kuki ku mutima oshegera ndowooza ne livaayo so nze nkiddamu I was not impressed by Omulangira Suna's interview trying to attack my president era siri musanyufu namwebaza yangudde emmeeza naye that doesn't give you the audacity at any time to disrespect my elder. Yeah. And the political figure in this nation. Kakati gwe nga bwe bakwogeddeko nga tewavuddeyo kugamba ya nze nabadde mwetaaza ki biki nze sina kimwetaaza biki kubanga era singa obadde tewali omwetaaza singa obadde tewalina kiwali omwetaaza tewandigenze we yali ate era naye akimanyi nti yamuwa respect yamubongako namuwa ne respect golooza abikole abantu bameka olooza abikole abantu bameka esinza okunyamisa up to now Omulangira Suna hasn't reached out to you omuntu gomba dogera ate sandibadde akugamba nakubira kasimu kino kyekyaliwo how do we go about it maybe would give advice yes nga gwe bonkubidde nongamba tugire gundi twogere ne ku kino kubanga abantu abo ffe tulina bagamba ekituufu kati ate bwe tubagamba ekituufu nga tukifudde kifuula nnenge tuli abantu tubeera tubafudde bakyamu kakati bwanaddamu okugenda n'asanga Bobby n'amubuuza n'agaana omukwata mu ngalo awanaawulira atya okitegeera oli ajja kwesubya muwuula nze tekyansanyusizza saagala nkulimbe kyaka n'amuggyako interview amukozesa ensobi simanyi nti omuntu akuggyako interview asobola okwagala ya trending kubanga ye abadde agala naye asooka kimbusikingamu nga ye kuba kati tava ku interview akole anti naye interview ezeetya. Do you think people care about that, Mickey? Me, I do care a lot. Nze njogedde ki kubanga internet eyo gyolaba mu bitukwata teyeerabira teyeerabira byebyo bitugattako ekitiibwa oba okutolako ekitiibwa oba oli okugamba oyo bw'atyo twamumanyira oyo twamumanyira oyo bw'atyo. Amasimu tugajja ku Andrew Gajesawo ku Ivory ku G19 ba namba esimu eri afunye esimu ya Samsung, iPhone, Go Pixel, laptop, MacBook, tablets z'abaana togula tab ate benge freezing ate gire simanya biki ngenda ku Andrew Gajesawo atina kalembe musomi wa Dua papula ziganye ebweru omulimu obufumbo ba ku namba esimu abenga akuyamba mpola bivyo organic ejanja bisabutonde bali awo Masengere opposite CBS awali abalumu amagumba atwala mama atwala tata abana bawumudde bafunire brain boosters ku 0752 60 24 27 ambajju kusanga buli mwenda November tuli Kevin Gardens Friends of Shalom Vurumula mujje tuliye tweyagale tunyumyemu embozi ekibinanga kubaayo otuleko wali tuyakola interview live awo na bantu bonna tulina keki yaffe Alex yagala kubba keki yaffe tujala nyo mu kamera kapisi tuliyeyo kantu oliayo kantu oliayo Shalom yeyagaliza tasula stage kati gwebuze ntijjawa HM gwanyu waliwo keki nkugambye oyina olusu olabika owunyiriza naga abazungu n'omuzungu omwana agamba mbonyo embala bayita mpatwa ne mugamba luyimbe mpamula ine mulimba bayita mpatwa naye ali akufollowinga nga bambi akumanyi yankubidde simu tukakola ne interview omuzungu oyo nene akagala Philippines omuzungu mugezigezi yangambye akatuliro ka interview abiri mu November tugenda King Saha Friday no bane mujye twagire King Saha emitwalo ebiri abali ku Airtel kati basaze VIP kati ya mitwalo ena onyinga ku match at Airtel tujuze rugogo twagire King Saha Friday no tubeyo mpola tulinda cake naye kashoka badde kasufu njize mu ekintu kimwenu sho bingi nekyensiso kwata totunulira nnyo bakuvuma mpozi gwe nga kyobo yagala ncholi anvumye anti bajja kukwasa obusungu atote atakinga ataina kati batuletere meze yo abe tagwa tosula keki Jebyo gatuwa amu atunya tuline keki yaffe hanesha bimugudde mu bintu
Ama mufunye keki. Mulabye mbalaza abantu bange. Era kati muno gamba abo ku kyalendejje. Shalom atulaza abantu baffe. Mbalaza abantu bange. Ne balya ne keki. Wasipaka TV naye kati kolako. Amuta abe ye mtowaki yadda ku case yagende ebweru. Leta wane. Ni nga kamufana na mama nyabo. Yoyo adda ku case yagenda mu America. Atwala keki yafana. Ebyaddala yoyo. Bamuta abe Sempira na YouTube channel ebyo kya mu Uganda. Sempira wedira mbogo. Nsenene. Era abana bagambe kasita zibuze wendi. Baliye gwe. Baliye gwe. Okirabye? Nahebamu. Anage. Eri gumite. Naka nange nakaiza gamba nyesi manyi kakozesa ulwensanga enkogera. Iri wakite tugisumulula. Sumuluye ko. Baleta akaswali nakambe. Alex, entubere mu protocol. Tusale ka akantu wano. Okirabye. 15 years of Mickey Wine. Eso kulabikira ku kyalo. Nze ndi wa mukisa banange. Era kushavu 256 kweri. Okirabye keki. Atenge yagikoze bamuyita Queen of Cakes. Queen of. Awe mengo. Ana imani. Okirabye. Kati tugenda lya kazindalo. Tugamba ki? Akazina tugenda kalya buli. So celebrating 15 years of Mickey Wine. Mukulike banaye ku Serena. Mwebale kujja. Kati keki ne tukutte. Surubada High School. Surubada High School. Essomero ate baagala kulisuula. Letugende soko okulya. Baagala kulisuula. Kazindalo kakano kakwata. Naye wayambala wanyuma. Wandaba. Mwana yakuwa engoye eza kabi. Onaka soko kano n'oluzimba mu kawo bwotyawo. Nga yoyo echemu. Enduru neraya. Okirabye. Katonda yabikola mwana si. Kyo tulinda kambe saga vanga siridde ku keki. Banaye bambi muntu angwisa. Batweyo kambe ne kasi bakata ka sauce. Kaleo kwa kisibyeretera. Mwaji kyajinze. Njala kula tutuwa Mickey. Yegwe. Yegwe tutuwa Mickey. Njama akula account yo. Ejangwa ntu kamera jano boti. Omwana ngari. Tobatu kyabantu kulaba. Njakula baye gwe tutuwa Mickey. Kuba ndi posting ebintu. Yegwe. Yegwe. Bali kwagala Mickey. Friends of Shalom Vulumula tugenda bayo Mickey agaya kubayo abayimbi beyongedde banna abagala okujobaawo abagenda okuba live band weri gula ticket ya ordinary ya mitwalo 10 etandikirwako then eddako ya mitwalo 2 ekifo ku meza ya bit posing nayo gera package una soko posing ejjem bagenda kusalako team Mickey Wine Soldiers katusa tusale wawe tuba tusalako wano tusale wano atuga tabayimba ku cake tabayimba kabayimba ki tunayimba happy birthday tunayimba tukuba yakantu ya kaffe kaka tugenda sala wano bwetu ti then gogire tugende 1 2 3 lunaku lwe luno ekyamagero kyo kikonkona zolwange lwe luno nobody said no amazo galantinga kuba n'omugeza so thank you so much kusibula abantu okwebaza mwenna buli yatadde tafaali ku show abazze abali ametala w'amayanja nenga mwagala Mickey mbadde mu postinga businza bebaza ku bannange simanyi bwe nyinza bebaza bulamba agala nnyo abali mu diaspora mwenna big up on yourself. Thank you for loving Mickey Wine. Ate nga keki eno nze njita keki si twazitanga entinda keki eno nze njidedicatingidde be bayita ba Mickey Wine Soldiers. Njidedicatingidde ba Mickey Wine Soldiers. Ndigwe buli ali ngo yagala Mickey Wine manyi oli Mickey Wine Soldier manyi oli mu amaje wange tewali abadde nkwatako nga weemuli buli kimu mu kikoze ne kibeerawo abaana ba Mickey Wine Soldiers bagula ne zitiketi okujja kyokka ate nga banjagala nnyo so mbaagala nnyo shalom nawe bale kumbeerya muganda wange nkwagala nnyo
Katulye keeki. Kati sala ebisigadde wano. Party eno. Tubanye ebintu bya keeki nze nziruddemu. Okirabye? Wanje? Nakalabye naye nga kampi nnyo. Okirabye? Anti njagala kati akasho. No nga temulina luyimba nga show bwe yali. Ani bwe mbanyongera keeki. Kale no problem. Anti naye obudde bugenda muganda wange. Shalom mzee musibakana kantu kusho. Nga shalom teka ho mukono. Nze nabadde ntudde. Kakachoko gire onkubire kamalizano interview Interview yewedde. Maliriza. Nze nabadde ntudde nga manye gena na kwonoonekane omukazi akola keke ezakabizirwawo. Tujiridde. Jebbe tube thumbnail.